abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba Dream TV, BTV, awamu n'abatuuliza ku mpewo za Impact Radio. Tsanso balaba nateera program yaffe Enganzi, abalungi be basinga obungi ababi. Mu studio simulala nze Aida Nakuya mpalanya okugikwanjulira. Olwaleero ngenda kutunula ku kintu ekyenjawulo. Simanyi oba nze nayogera ekigambo ekituufu naye kye ngenda okukozesa. Nga mbuuza ekibuuzo nti Katonda ddi lwakkiriza omuntu okwerwanako singa amateeka gabeera nga gamunyigiriza? Ddi Katonda lwakkiriza omuntu oyo okwerwanako singa amateeka gaba gamunyigiriza? Nti ali mu nsi oba ali mu mbeera nga waliwo amateeka agafugawo, naye amateeka ago nga gatuuse ku level gamunyigiriza. Nga tteeka ki erinyigiriza abantu? Mukulu mbadde sinnakuyita. Nanti saagala ontwale gye siisobole, bakiyita kumbuga speed. Era wennyini wensinziire ekyo ekibuuzo mbadde njagala nkibuuzeeyo. Naye ekibuuzo ekyo kankibuuze mukulu. Katonda ddi lwakkiriza omuntu okwerwanako singa amateeka agabeera gabagibwa oba amateeka gamunyigiriza? Anti nga tteeka ki? Katugeze engeri ya UPDF Act Parliament yayisizza okukwata omunnansi nga alina omuntu wa bulijjo nga alina kugezesebwa mu kkooti y'amagye. Omuntu owa bulijjo okukwatibwa n'agezesebwa mu maki? Mu kkooti y'amagye. Mu kkooti y'amagye. N'ow'amagye akwatibwe agezesebwe mu kkooti yaki? Anti etteeka ate terikkiriza w'amagye kujja kugezesebwa mu. Anti kakati ekyo kyokka kye kirina okukola etteeka eryo libe ddungi. Era ne bwe bakikola teribeera ddungi. Lwaki? Kubanga ow'amagye bamutrayinga nga babeesinze ku fakiti nti omutima gwe gwaguma nnyo. Yaliko mu nsiko, yaliko mu training, aseeka abantu, buli waliwo ebikolwa ebigumya ow'amagye. Nga by all means waliwo ensonga lwaki babateeka mu kkooti eyo eyaki? Ey'amagye, meaning trial yaabwe eri different. N'ekirala ranks zaabwe ziri different. Enkwata gye babakwatamu si gye bakwatamu civilian. Kakati oyagala ki? Nkyembuuza Katonda ddi lwakkiriza omuntu? Toteekamu Katonda mu bino. Kale Bayibuli ddi lwakkiriza omuntu okwerwanako singa? Toteeka Katonda mu bino ebyaffe eby'ekiyaayi. Tuliwe by'ekiyaayi. Bino ebyaffe ebyo. Ate nga abantu ffe bantu Katonda ye yatutonda. Ffe tuli bantu Katonda ye yatutonda. Ate wuliriza ebyo by'oŋŋambye. Sibimanyi gye biri nze. Kati oleeta Katonda ate oleeta kooti maaso. Kooti maaso ne Katonda bikwataganirawo. Ndeesa mateeka. Amateeka ge gali 10. Togamanyi ge yatuwa. Oba ogamanyi kati oyagala kumbuzaabuza ne kooti maaso yo. Amateeka ogamanyi. Kaakati kooti maaso egirawa ne Katonda. Kintu kyaki kiri awo. Kooti maaso eriruddawo. Nze simanyi. Naye gyeri ndowooza. Neze kyegambye nti oba oli agambye nti ba civilian bawegende mu kooti maaso. Therefore, reverse of it is nti ne bamamgye bayinza okugenda mu civilian ki? Basobola okugenda mu civilian court. Nabo babaleeta mu civilian court babajajinge nga kyangu nnyo nti kiki civilian agenda atya mu martial court ngaziza musango ki ogwekwasaganya naki n'ekintu kyonna ekyekwasibwa ku b'amagye oba lwa kyambalo oba kiki. And therefore kati n'ow'amagye akwatagana n'ekintu kyonna ekikwatagana ne civilian n'ayambala engoye za civilian bamukwate. Lwaki ow'amagye ayambala engoye za civilian nga ffe ba civilian mutuganye okwambala ez'amagye? Civilian
ne w'amagye bw'oyambala engoye za civilian bakwate lwaki oli mu ngoye za civilians bakutwale mu kooti ya civilian bakone nnyo okwambala engoye ezitali z'abamagye lwaki bo bambala eza leeya ne bakwata abantu nga bali mu leeya babakwate nabo bambadde engoye z'abasivili nga bwe bakwata abasivili nga bambadde engoye z'amagye ate ow'amagye okufuuka ow'amagye tekimuggyako kuba nti muntu ebyo nze sibimanyi nenze ndi ku kyongambye yes abamagye batandika obbakwata nga bambadde engoye z'abasivilians mukulu amateeka ga Katonda geegano ndi mu kuva 23 tobanga na bakatonda balala wendi teweekoleranga kifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka ebyo buli omu agamanyi agamateeka gonna bagamanyi abakristo ago ge ga Katonda nze omuntu agondedde aga Katonda nzikirizibwa ddi okwekalakasa singa ag'ensi gabaganyigiriza tokkirizibwa kwekalakaasa ng'okkiriza mu ag'amateeka neerwanako ntya toyinza kuba ne Yesu kyamulema okwerwanako ate gwanziza mu Bayibuli anti kanti kuzaayo kugamba ebya Katonda bw'oba okkiriza mu ag'amateeka 10 toyinza kwekalakasa na kwerwanako olina kwewaayo ng'akaliga akatalina kibi ne bakkomerera ne nze nkubuulira olina kwewaayo ng'akaliga akatalina kibi Yesu yalina essuubi ly'okuzuukira oluvannyuma lw'ennaku 3 anti naawe beera nalyo naye nga bakututte amanyi n'okwerwanako siyinza kukkiza kubeera nkaliga anti beera n'essuubi ery'okuzuukira kubanga Katonda yagamba noga nti basonyiwe bali bamukomerera tebamanyi kye bakola kati nange naawe olina kugamba abo nti basonyiwe mukama wange tebamanyi kye bakola naye ng'eno bakomerera kyogamba abantu be batwala eri ne bakuba abeere nga buli mugwe bagamba basonyiwe tebamanyi kye bakola kati onoobakola ki ogenda bakola ki balina emmundu bakusibye ye bakusibidde era okujja kuga ndi mukama bayambe tebamanyi kye bakola ki mukulu totuleka twabadde off air n'ogamba nti engeri z'okwerwanako ziri 3 mbadde nsaba abatulaba kati obasunsulire engeri y'okwerwanako emu gye nsooka okujjukira nti kudduka kyekyokulwanyisa ekisinga obukulu kudduka kyekyokulwanyisa ekisinga obukulu kudduka n'ennyonyi ezikuba Iran oba Iraq oba Ukraine mu kudduka bibe nga tabbo babomu wano bweti n'emisinde gye balukaawo ekuba bomu ina emisinde egisinga egya bomu webalinnya kudduka ye kwekyokulwanyisa okudduka kyekisooka kyekyokulwanyisa kisinga amaanyi dduka kyokubiri kwe kukubagana n'omuntu ne mulwanagana kikonde ku ninako mukulu nti tuli mu mbeera tutaasa ggwanga amateeka ge babaze gatunyigiriza kampe etteeka eririko erya UPDF Act nti litunyigiriza tugambye ffe nga ffe tetukkirizganyiza naye ino tteeka yadde nga member parliament bakoze eki baliyisizza ne tuteesa ng'abavubuka oba ng'abakyala tutambule tugende mu parliament tuba tugenda otutuuka bwe tuti ku parliament poliisi neetusalako ekyokulwanyisa gye tusooka okukozesa misinde bigere kyomagezi bwe bagezi olwo oba ogenda kati mwagala musigale waawo babakube bali bategeera nnyo omuntu alina emundu aba ategeera olowooza omuntu ddirwa dduka teri muntu alina mundu ategeera
ekyo kikwate mu mutwe tutandike nyina kyenfunye omuntu bw'obanga omanyi nti embwa ndalu nti embwa endalu etolose mu kiyumba wonna woogirabira ekyokulwanyisa ekisooka misinde dduka ezo mbwa ndalu ow'amagye omujja mu barracks nga omumbwa kaali era okugita bwe bati kuluma era olugiraba bulawo kati olwo mikyoni yange kubanga etteeka lino bali abamagye babayigiriza babatraininga kuba wumbwa kaali era olumuta bwati okufunwa mu barracks yamanyi azze kuluma oba kuba yembwa eri gyotadde ekiro naye nga wagisibidde mu kiyumba nga togiwadde na kyakulya kati ogita kiro n'emmere nogiteekamu kaamulabi eyembwa oba magumba nogateekamu kaamulabi naye kambwa bw'otagidduka ekulya maama yakulumye dda namba emu oba bw'olaba bw'omanya nti olina amaanyi agakomala jangange ogituge bw'oba ogalina agonze sigalina oluusi buba na busiru mukulu gwe tolina mbeera yonna gye wali obaddemu awo ekintu n'okyanganga n'okikwata n'okinemweyuza ndi musiru gwe okosa misinde tondabako kikyokulwanyisa kyange sipiidi waliwo omwana twagenda naye ku lubiri awo mu barakisi nga bakyagiyita maliri simanyi maliri ware yali munu tugenze kunona bandida twatuka ku geti ku lubiri mulimu bamagye omwana naga ntwagala bandida omusajja n'abuuza nyinyi munataka bandida konze nti enjogera eyo nga situufu sabirinda wali agenda okukwata wano bwati nga siriiwo nagenze dda siri musiru nadduse dda ekyo kikyokulwanya owulidde tobeerangaawo duka owulidde ennyonyi z'emmiige ze zikuba Ukraine mukudduka bibe twalina wano omukubi w'omupiira Sekatawa nga mukudduka gw'oweereza buweereza mupiira ogukuba eri wala Sekatawa nga mukudduka yagusanga mukulu wavuga sipiidi kuvuga sipiidi bandirida gwe twalinoonye wala abuuza tunataka bandirida ko bali munataka bandirida konze nti eyo enjogera sintuufu wala agenda okukwata bwati wali nangesi nagenze dda bandirida temwamugjayo simanyi ne ku ssomero saddayo kumala ennaku satu nga nzire ku ssomero bankwata yewale wamufuna yamala nakomawo wali ati twali tusoma naye ekkolulu after 3 days wali lwandabako ne mubuuza nti wali byakira nga takyasobola naye kuntegeera amuga nti byakirawa mwamala mutya ne wali okunyemeza bamukubirayo bamukuba so ennwana esooka esinga okuba ey'amakulu misinde dduka ey'okubiri gwe mwaŋŋange omulabe mukubagana ebikonde ku kikuki ku kikonde ey'okusatu mugjeeko ebyokulwanyisa bye omutuuze omuge nti gundi omurehabilitating naye ennwana y'amaanyi nnyo esinga ate y'amaanyi omuntu okumuggyako ebyokulwanyisa bye actually ey'amaanyi kati nga noluga nti gavumenti ya NRM ogiggyeko emmundu zaayo ogirehabilitating my dear maanyi mangi ago ogajjako naye ng'olina kakati olina ogibajjako byonna obuyinza bonna n'obubajjako nabaga nti abaani naye mubadde mukutte ekkubo ki ekyamu
mukwate ekkubo lino zino emmundu zammwe nzibaggyeko njazibaddiza nga mumaze okutegeera kyetwagala okukola ki eyo ye rehabilitation eyo ennwana yakabi nnyo ate yawaggulu nnyo yesingayo naye yamaanyi nnyo ya muwendo nnyo eno ey'okudduka tesi ya muwendo nnyo obulawo obuzi ate ennwana ey'okusatu ye justifying ey'okubiri oba ey'okubiri ye justifying yakusatu etya nti omuntu gweweegezezzaamu n'omunafuyaamu alaba nga waliwo olumu muyina okuteesaganya eno ya confrontation kukubagana bikonde kati gye tulimu obeera mu ya wini nuupu buli omwana onya wini kati mulimu eyo ennwana eyo tewali adduka tewali ajjako munne byakulwanyisa I'm rehabilitating therefore yennwana kati gye tuliko bikonde ku kikonde ku kikonde onayogedde kino naye kanyogedde kino yes oluusi yennwana nayo nnungi naye ate si yennungi ennyo ekola lot of enmity ebintu byonna mulumyagana okulumangana kuba kungi nnyo okwerumya to hurt each other okulumizibwa mulumizibu to hurt each other mwerumyangana something like that nti si nnungi nnyo naye eri esembayo ate yeetaaga lot of ate erwawo anti kati wano omuntu okonfronte nga gaba olaba Tyson bwanagenda okuba ebikonde n'omuntu omulala tebaba na reason there's no reasoning omuntu bwemukonfronte ngagala kati mulwane temuba temu reasoning no naye with reason oyinza okugjako omuntu ebyokulwanyisa binokola ki nobitereka yes with reason you can run olowooza okulwana ennwana ey'okusatu oba tolina kubanga gwajjako ebyokulwanyisa oli w'amaanyi nnyo anti kyegambye oba ennwana ey'okusatu yeetaagamu third party eyo yesingayo obuzibu nga bw'olaba Russia ne Ukraine ne bagamba nti ate ono abiyingiddemu eyo yesingayo obuzibu ya muwendo omuntu okumuggyako emmundu ze nakkiriza n'azissa amabbali yes nga bwe bakola konyi era Museveni era kyeyakola ne ku Jeria Obote nti bonna yaba neutralizinga n'abajjako ki ebyokulwanyisa byabwe n'atandika obba rehabilitated paka nakati ndowooza bakyajjayo engulu eyo bakyajjayo emmundu we bazireeta bwe bityo ekyo bwe kiri so kati tulina okumanya nwana ki gye tulwana okiraba nti abamu already badduse bagenze okuba ebyeyo bakozeseza kudduka okusobola okusavaivinga talisobola kubeera wano agenze wa agenze ku Kuwait simanyi Kata kati oyo akozeseza kukola ki kudduka misindi adduse bwavu abalala nti ekintu tukikwate mpaka kikonde kuki okudduka tekujjaawo kiri kintu kiruubirirwa no tikitegeeza nti bw'oba odduse olutalo oluwedde terusobola bw'odduka tekitegeeza nti odduke just to hide no odduka it's like a retreat you retreat and you regroup osobole okudda ng'okyali mulamu okitegeera ennyonyi eri ekuba bwekuba bo nedduka tekitegeeza nti efudde ate era ejja kuddamu ekole ki nze ngamba ekireeta okudduka kutya oluusi ne waliwo okudduka okw'obutatya n'odduka omuntu okwetaasa n'ogamba nti kamuviire naye nga totidde naye n'otegeera nti ebyokulwanyisa bwe tebimala kumwaŋŋanga n'omudduka ogenda okole entegeka emuddira okitegeera emuddira nga tategedde oba nga ategedde naye ng'omumaze okumuyiiya so okudduka si kibi you go and prepare to come back so sometimes otya n'otadda awo ziba zikusanze
Otolina kyakuddusa oba tolina kyakuddusa. Oba tolina kye wali olwanira. Weebale nnyo. Tolina kye wali oyagala kufiiririra. Tubeerako nga tulina bye twagala ofiirira naye olw'embeera ebaawo nga tosobola kifiirira. Kati awo sika eyo awo lack of character. Kyenkugamba ekyo. Kakyogamba. Buli mbeera olina ekyokufiirira. Naye buli lw'onoosanga embeera. Nodduka. Ndi sijja kufa. Maybe it's not worth it for to be fought for. Then that's not worth dying for. Kiveemu. Si kikyo. Tosobola na kifiiririra. Tufiirira bintu nga n'embeera tekikuggyako. Omuntu akkirizibwa okwerwanako singa amateeka gabanga gamunyigiriza. Anti yankugambye amateeka ki agakunyigiriza? Nkubuuziza etteeka limwe erikunyigiriza likulemye okumpa. Kubanga olwedde waliwo tteeka ki erikunyigiriza kati? Waliwo programu wano gye watugamba nti buli tteeka liteekebwawo omuntu kwekuumira mu buyinza. Yes. Ate obuyinza bw'alina nange osanga mbwagala. Kati mpaka etteeka erikunyigiriza nze ndyoke nkubuulire. Bannayuganda lye bayisizza. Kyokugamba amateeka ga Katonda teganyigiriza abamu. Toyendanga. Kati bw'obanga oli mwezi. Anti eryo lyalwa bulungi. Anti wuliriza naye nga linyigiriza omwezi. Yatunulira obwezi ate kyekintu ekirungi. No, kati omwenzi yeri bali munyigiriza era ye yeefuula nti limunyigiriza. Tolimbanga omulimbi liba limunyigiriza etteeka. So character ye eriki? Character ye weba ya bulimba. Etteeka erya Katonda liga nti tolimbanga lijja kuba likunyigiriza. Character entuufu teriteeka liginyigiriza. No. Ate liti. Litya. Mukulu. Kyogamba nti etteeka lino lye baataddewo. Gwe kankubuulire. Lyakushepinga character. Kankuwa example. Oli mukyala mufumbu. Bw'obadde oli mufumbu oyagala mwami wo. Right? Teri kintu kijja kunyigiriza mu bufumbu. Teri ate ki? Walayira tolaba mu kanisa nti okufa kwe kuli twawula. Kyonna ekijja okunyigiriza nkigamba nviira toli kufa. Tekiriiwo walayira. Kyenkugamba ye character nti ddala bw'oba oli mufumbu nga character yo ya bufumbu ng'oli mukazi n'omusajja ng'oli mufumbu. Olina ebyetaagisi okitegeera. Olina ebisaanyizo. Yes. Byonna nga tobimanyi. Katugamba omwana asoma mu ssomero. Ekidde bwe kivuga ekyokgenda mu kilaasi tekimunyigiriza. Adduka buddusi. N'agenda mu kilaasi. Naye omwana atayagala kusoma. Ekidde bwe kivuga. Anoonya we yeekweka. Ayinza n'okukaaba. Baba muyigiriza. Character entuufu teri kinyigiriza. Singa omufuzi aba mutuufu. Teri opposition party eyinza munyigiriza. Etya. Tekisoboka. Naye bw'aba omusugu buli opposition eba emunyiga. Ate nga naye anyigiriza opposition. Kyogamba nti omukulembeze yenna bw'aba nga ali mu opposition naddala ku opposition yetunuye kube mu ttooki. Okubeera ku opposition mu opposition otegedde kyentegeeza. Okubanga olwedde oli wa DP naye ate ne mu DP oli mu opposition tokkiririza bikolebwamu. Kitegeeza oli mu opposition ku opposition. Oba oyagala yuki. Oli mu FDC naye ate ne mu FDC era oli ku opposition. Kati oba oyagala ki omuntu ng'oyo aba ayagala ki? Ati kirabika lwona akaseera katuuka nga n'abakulembeze abalina obuyinza bw'ekibiina ekyo kyendemu yadde nga ky'opposition nabo ate bye bakola beefaananyiriza ebiri mu gavumenti gyenwanisa. Ng'okivaamu. Kalakita olwo oba ogireseewa. Kalakita yo yeekuggyamu. Lwaki sisigala wano n'entereeza ennyumba eno n'enjigogola? Anti kakati era gw'omanyi ye nnwana ziri zegambye 3. Lundako ennwana emu gy'oyinza okulwanira mu kibiina kyo.
obakwata mukubagane obajjako ebyokulwanyisa byabwe n'obaga nti abantu obodduka misinde obodduka n'oga nti ngenze kati munnuupunze mbavudde londako nnwana ki gy'oyagala okulwanyisa kati tulondeko nnwana ki gye tuyinza okulwana olwaleero era tulwanyisa ani era tulwanyisa ki ani gwe tulwanyisa mwaba DP ani gwe mulwanyisa tulwanyisa mbeera mbi embeera kyeki embi kati enkuba tulwanyisa nguzi embeera mbi mulwanyisa n'enkuba tulwanyisa bulyake tulwanyisa mateeka mabi awo mumala budde twandibadde tulwanyisa kimukulu enguzi yaliwo okuva ddi yali eweddewo obulyake bwaliwo okuva ddi Yuda ne Yesu bwali buweddewo gw'olwanyisa ekintu ekimaze emyaka n'emyaka 12 gwe gwani kujako kutulimba mwagala tubba mutubba mbotugenda okulwanyisa enguzi ogirwanyisa otya emazeewo emyaka 7 ewulidde ninaffe ne tugumaala nti enguzi egenzo mbagenda kulwanyisa enguzi ne tubalonda naye nga oyinza okumalawo enguzi obulyake gwe obumalewo gwe DP obumaze emyaka 3 kanaana myaka emeka ekyo is just fake, very fake. Mutulimba ngenda kulwanyisa enguzi otya enguzi kyeki mbu corruption akimanyi mu luzungu naye enguzi kyeki batulimba tugenda kulwana na kino tugenda kulwana bwatyo bonna buli omu bwajja obote bwe yajja common man zikyata Amini najja economic war. Binaisa najja entebe ewomba. Lule najja kyemwayagalizanga embazi kibuyaga asudde. Museveni najja. Nti kakati nze omununuzi ntuuze. Nenga byonna byebimu. Nedda sogamba nti abalabi byonna byebimu kutukalanga kutukyusa. Kutubuzabuza ogenda kulwanyisa kyo obwamalayo oyinza obumalawo obwatandikanga ne Yesu wali abalabi baffe abalungi balekwekumira ku BTV Dream TV ate ne ku mpewo za Impact Radio tubaagala nnyo Mukama batukubire mweraba